Studios ojikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo Studios on Radio Simba nina Richard Baguma nina ne Ibrahim Semujunganda olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 21 May ne guno tugumazeeko nga bwe ngamba bulijjo ddayo weekebere gwe yakola commitment naawe noga nti bino ngenda kubikola kino ne kino ne kino ne kino yesawo otandika okukebera obituuse halfway obituuse w'obyetaaga oba byaganye yesawa ezimu plans reviewing oga nti eneganye kankyuse Richard Baguma buuza abantu okukyusa plan osobola okukyusa nga government ya Uganda nojja ku $1.5 n'ogenda ku 7.2 n'olwekyo tekitegeeza nti okukyusa plan kuba kukendeeza ku byowadde otegese bannange mwebale kuwuliriza Simba tubalamusiza nnyo nnyo nze ntandikira ku Katonda yeebale nnyo okutukomyawo wano era kati tuli mu ntegeka empya y'ebyembalirira n'olwekyo osobola okutegeka naawe ekibazo n'ogamba nti nabadde ndowoozeeza nti ngenda kugula Subaru naye kati kangule Range Rover myezi gino gisigaddeyo omanye ya amendment Baguma gyokola ya parliament abantu abasinga bwe batuka media plan bazi reviewing okusinziira ku nfuna nafuna nakendeeza nakola ki kati bwaba yagamba nti nja kuzimba yakayumba mbere nga nkamaze omwaka lwe gwako esaawa eno yaga nti at least nja gikuba plaster munda si eri ey'okwongeza okuva ku 5.2 okugenda ku 7.6 no osobola okuba nga abafuzi b'ensikirano bwe babadde bwabadde ku 5 ne bugenda ku 6 lwaki tokyusa ba percentile sebubuuza abantu awiza Radio Simba basaba ne banyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maramusiza munyene mukama Katonda w'ekitiibwa Baguma njagala kutandika na first nga sinagenda ku kya budget semujugo tuyina ye minister wa finance mu government enyigiriza oba erinze era akabadde kasinga okutambula ko yayogedde mu budget speech ye kekabam kasinza okutambula yene speaker kati bogera ku bam zikati bogera lulimi lumu ne Baguma very briefly weekend wegenze okutandikira nga mikwano gyange abantu Masaka nalabye Empuuga ne Bwanika ne omubaka omukyalo wa Masaka nga bawolekanyiza obwanga ne Bobi Wine at a point of no return gundi n'atugamba Abedi oluvannyuma akawungeezi tubalinde wiki ejja bagenda kulangirira ekiddako Kyagulanyi give and take nze namulabye n'avaayo nga mukakkamu najja n'agamba abantu bakakkane point of no return yawedde bakyali rehabilitatable John nabwe nabadde naye nga ngamba nti naye mmwe mutuyambeyo ekintu kimu bantumye wase mu Jono n'abalala nti mununule Empuuga kwa Abedi nti kati Empuuga ali mu buwambe mwe muba mu byobufuzi oba mwe muba mu lutalo olw'emmundu tosobola kugamba nti tetuliddingana kyo tekiriyo ne bwe bantu babeera abalabe abenkana wa mu byobufuzi oba nga oba mu lutalo lw'emmundu bakola coalition ne baddamu ne batambula so sisobola kugamba nti point of no return ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine Kyagulanyi akyayina obuwagizi ng'omuntu so wano mu central olina okwegendereza nnyo bw'oba okyayagala kubeera mu byobufuzi ng'okubagana naye ebikonde
So ekyo nakyo kiri awo naye ekyokugamba nti aba opposition bajja kuyomba bekutulemu ekyo twakyogerako dda wano nti abakulu bano bonna Ssemujju wange mwali era nze bambuuza nnyo ku Ssemujju by the way because olwa program eno so balowooza nti byalowooza mbimanyi nembagamba oli na byabufuzi alinga omuyeekera ate alinga mbega takuwulira byonna bwe bati bwe babiira bwe bakola so ningamba naye buli omu kati alina okulaba 26 atambuliddewa balina okubeera n'ekigaali buli omu alina okubeera n'ekigaali ekigaali kya Bobby yakivuga olina okukkiriza bw'oba oyagala kibeeramu olina okukkiriza ebibye Bobby ku mulundi guno ogw'e Masaka yakoze kyamagezi obutavaayo n'akola ki n'avuma ekirala ekintu kyakola Bobby ayina simanyi oba abayigirizawa ayina abavumi simanyi oba ayina essomero ly'ebivumo bwe batwala abavubuka ne babayigiriza naye abavumi bo babalina abo bali across board political mu byobufuzi byonna gye bali probably ekyasinze okuneewuunyisa nti ate bakuba abanamawulire ebikonde kati ebivumo byavudde ku mumwa kati bigenze mu gundu mwennyini naye Bobby akyalina obuwagizi wano point of no return nze mu byobufuzi n'abakuba emundu kibazo sibyogerako balinga abafumbo oli akwata akaso n'agenda okusala ono obulago ne bagenda ne mu ddwaliro bw'agenda okumalayo emyezi 2 ono nga yamujanjaba so ekyo nkigenda kompola Ssemujju gwe bantumye nkugambe nti mununule empuugu nkya ndi Masaka Bwanika mu consultation zange ze tulimu ne Dr. Besigye n'abaleezi FDC zemmanyi ku nkomerero yazo nze kuba nze nalangira nze sikyaddamu FDC ziyinza okuvaamu okukola ekibiina kati omuntu eyalemwa obufumbo kizibu nnyo omugamba ku mukolo ogw'abagole yaba ababuulirira kuba bajja kubuuza kati bino mbyogerako mu bwegendereza kuba nze ngenda Masaka ku consultation ya FDC n'abalala bana batwegaseeko naye nga nze omu ku abagende Masaka nze nasalawo FDC ninda bulinzi May omwaka ogujja ngiveemu mu butongole kati bwe mpulira abalwana siina mukisa gwa magezi kubanga nange mbadde mu nduulu emabega kaawo naye kyendowooza ekikulu mu byobufuzi okujja nga mutuse mu kulemererwa kyenziziganyako ne Baguma mu lutalo olwa buli kika buli muntu obeera naye Museveni ng'ali mu nsiko baasiba tinyefunza nga afuukidde Museveni ekizibu ebimu ku Museveni bye yagamba abayeekera be yali nabo bagendako mu gye bayita total concealment nga babali bubi ne beekweka naye n'agamba nti abalina abakazi batoloka ne bagenda banoonya emmere kuba balina ba girlfriend kwe kuteekawo women wing yakulirwanga Nozana Lweyiso ono n'abamukyala Njuba ne bagendeyo ne bagamba nti kati abatalinamu kakulwana nakamu mbo mu badduse bo bazeeyo ewaabwe muli basanga bwe tulibeera tuzzeeyo abakyala kati nyefuuza ababuuza gwe ne tumwine nga mwe mulina mulwaki mulowooza nti lwaki mweyagaliza gwe ababo tebavuddeeyo n'abatumwine tebageze tumwine bayine bamitanga Joy kakati ng'ate mukuluko ng'ajemesa abato mu nsiko tebalina komyeko okusima ekinnya ne bapakiramu tinyefuuza but the point yemadde ngendako abasirikale ba Obote balumba ba Museveni ewe balumya nzo bali bagenze Masindi ng'abasigaddewo wano baali batono in fact ndowooza Kayanja n'okumuwa okulemberako we Mubende ye yali ayina leeta yafuuka casualty bagitanga casualty wing kati nga batakyasobola kutambula babakuumira awo sobola ne bagenda okulwana tibagenda balumba nga
namba tewera tinyefuza nga balina omujjayo mukomera era baga yakola nnyo ku mulundi ogwo kumujja wansi akube mundu bamujja mu kinya Majja Luranga yagamba yakuliranga ekomera yateekayo tinyefuza naye nga bamwetaaga babalumbye namba tezikola ki teziwera otawule tulimu namba zaffe zeetaaga buli muntu era tuyigire ku Museveni ng'ali mu nsiko ng'alwana badrago bonna ababbi b'emmotoka mu Kampala yali nabo kuba bamanyi okuba ekyasa ababbi b'emmotoka bakugu mu kuba amasasi kati ate ye yagendanga nabo mu nsiko nga talina kubatendeka bano olwedde batendeke ate gavumenti ebanoonya baddukiddewo ate nga balina interest mu kuvaako era bwe baavaako abamu babatangana busi nga bayingira ekibuga nawa because baali bamanyi nti oyo mubbi kyobala Museveni yalonda Kayanja okumusindika okulya Wembule yaga nti nonze Kayanja bolo gyawandikira mu luli mukasa kubanga yamanyi ebyababbi kati abamu ababbi custom mission yaggwa ate nga muntawo abantu bagenda basomesa South Africa ne South Africa nga bamaze okutegeregana wakati w'abaddugavu n'abazungu mwalimu abo bagamba nti oyo baguma ne Ssemujju abajja tutabula abo bo balina kufiira mu accident yona ina kola ki so point gye ngamba nti ffe abali mu kuvuganya ne Museveni saawa zino tuyina nnyo okulwana numbers ze tuyina n'okuzongerako mwabo in fact seewuunya nze nagamba wano Nabiira mu nomination ya Besigye 2016 Nabiira ku makya yali wa Museveni ku makya ku saa 11 yali wa Mbabazi enkeera namusanga atudde nga nze nkulira nomination nga saamutadde ku bantu babiri bengenda nabo namusanga atudde nambola ze ku nominatinga Besigye naye ate bwe yagandi yagala kuvuganya Lukwago yasibira ku Nuupu ne bamuwa kaadi omuntu yali wa Museveni nkugambye ku makya by after lunch ngali wa Mbabazi the following morning ngali wa Besigye so tosobola okujjako yatugamba mmwe akabiina akamwe akasuubi ke katabudde ebyobufuzi era gyali Canada musanyufu naye ate bwe yakavaamu n'agenda wa meya wamulemera kuki Canada gyali omusanyufu yagendayo nti gyebakolere wa meya bwa Kampala point nti bwe tuba tuvuganya gavumenti mulimu de tulina okugumira bigenda kubeera bizibu nze nagamba Peter nga tulimu tugikwatako tulwanyisa NRM okugyawo ekkomo ku bisanja mwenna abawuliriza mwagoberera ne batusiba nga tuli wamu naye nga tugamba nti tugenda kukkiriza magezi kusoma yadde layini emu Museveni n'atuyitamu bwe twatuuka ewasembayo nali chief opposition whip nateekako national anthem nga abantu bakyayimba ku saidi yange twayinukakana nga batusibye abantu twali musanvu nze Karohanga Anthony Ako mwalimu mukyala yavanga Soloti erinnya linvudde mu mutwe Jonathan Odul abalala baagana okuyimba naye nga mu kusooka twayimbiranga wamu kati bw'onyiiga n'ovaayo n'ogasigenda kuddamu kukolagana nabo nga bikulemye abantu kumanya so ebyabadde Masaka it's very unfortunate kyendowooza nkugambye nti nze mbyewala olwokubanga nange ndi mu mbeera teyawukanako neeyo naye ndowooza abakulembeze tulina okufunayoko olusirika olwo obutaleetawo kulwanagana mu bantu kibamalamu amaanyi ate Museveni akikozesa nnyo nze njukira Nabiira lumu yatulumba enajja nankumbi n'asibirayo abantu ekiro kiramba kati Museveni bwe muba mulwana ayinza okuddira omunafu n'amuteekamu amaanyi headquarter nga yagiteekinze ova abakozi babasibiddemu tuteekwa okwewala nnyo kuba ffe okulwanagana wakati obutakkiriziganya wakati waffe kyo kya butonde bwe mukituusa mu kulwanagana nakyo kya butonde abantu basobola okulwanagana naye muteekwa nnyo okujjukira nti Museveni bino abyagala era asala amagezi ne mubabe bennyininyini ab'NRM Museveni asponsalingamu entalo niwaga gunja lwa ne gundi era nga yawagamba mukube okubira ddala kati ate mwe bavuganya ayina interest ya amaanyi entale zisinga by the way Museveni si yazitandika ne mu opposition ne bwe zitandika nga afuna gwanawagira kubanga kiba kimwanguyiza omulimu kyenjagala bannange betulinawo mu lutabalo luno bakimanye nti buli omufuna obutakkaanya nabadde ne Dr. Besigye nga atugamba
nti Museveni asobola stimu y'okujja nga muyombagana ne Baguma ne Tabaguma ate ne basibase muju kubanga publicly yabadde ayomba naye nti ekyo tulina okukyewala ennyo nga mwena amagezi gammwe mugateeke ku ekyo kyangu nnyo okujja Ssemujju afunye obutakkaanya ne Baguma aba Museveni ne batta Baguma ate ensi yonna nze nabiraba ekiwuli bayire by'Abamaseeka Bamaseeka abo twatandika tugandya batabuliki be na Kasirwayo Kababase naye twamaliriza amaloboozi gatandise okuwenga nti sajja wa gavumenti ebatta abantu baffe ekyo munda nze ko tokiwulyanko nakyo nkyogedde olwaleero naye mu ntandikwa ng'obukyayo wali wakati waffe nga bukambwe ennyo ne tumaliriza nga amaloboozi agamugaga ndi bane wait a minute eno gavumenti ya Museveni yatta abantu lweruweero okuyingira obuyinza era esobola okutta eretta okusigalawo kyova wali Museveni ajanaga twase sobi ne tutta gundi ne tutta ne gundi ne tutta ne gundi ni mwegendereze ennyo bayinza tuleeta mu lutalo ne batumalawo nga tulowooza ffe twemalawo naye nga atumalawo malala so kyenneewaza bonna be tuli nabo okwegendereza n'okubeera ku bunkenke mu kulwanagana wakati wammwe newe mbanga ekibalwanaganya kya munda Museveni ajja kuyingirawo ate afuneko oludda batandike nga bakwata ono yakubye ono yakoze ekira mayina bala abavubuka ababeera ku social media nga bewana Mpuuga tujja kukubanga betwakubye gundi kati Mpuuga ne banamukuba nga balwanidde kibanja sawa banoonya oli mwafumiza do butamin tugenda kumukuba so abaana begendereze amaanyi ago wakiri nze mwana bamusibanga akubye ba Museveni musaasira naye at least aba bamusibidde mulimo naye no bati bakusibidde mulimo eno ampuliriza Lutindo Baguma nga sinagenda ku kya budget bw'otunulira amawulire ga New Vision ako kuliko omusajja abadde atta abakyala Entebbe ku lw'Entebbe twali wano ebbanga liwezeeko nga mothers nyingi ate nga nazo z'abakyala within Entebbe area kati wetugenda ennaku zino kamera za poliisi luli nali njogera n'abapoliisi bajja kunzikiriza nali bwe bajja nga njogera n'abapoliisi middle level officers ngambagamba ku about their communication about their PR nembagamba nti nalaba video ngeva ku kamera za poliisi ewandege yawo nga wakayita ku public service ng'onootera okutuuka ku bitaala ng'omuvubuka atambula ava emabega w'omukyala najja n'amukuba tteke mu maaso round kick ng'amuvudde mabega n'amukuba omukyala n'agwa eri misana ne bamufuuza najjamu ebintu n'agenda. My challenge then was owa police yali ya recordinga video munda eri mu room oba yasala video ayinza okuba yali aseka nga banyumya mboozi yaabo naye yasekera mu moment mbi kati video agenda ogituwa omukyala bamukuba tteke eri munda neevaayo abaseka kati nga kibeera kizibu okumatiza abantu nti abapoliisi bano ababadde ku kamera babadde tebasekerera gwe bakolaki gwe bakuba eyo kamera ya poliisi yatuwadde wali emunyonyi wava munno bano abatambula and I'm a victim nzo omukubatambula manyi okugaa nti kati ngenda kutambula olugendo lwa kilomita 9 lwa kilomita 7 nze sobola kudduka kantambulemu omusajja bamukubye tteke ne bamufuuza ne bamutwala eriyo be baŋŋambye ab'amayinja ga minzaani Pavers nabayine boyogere omwezi nga ebiri emabega Pavers nga zibakozesa baŋŋambye zone bagiyita Kibe wakati wa Kaleerwe ne Bwayise nti awo zine essaawa we zituuka nga n'owa booda bw'omusasula takuyisaawo bakwata ejjinja lya minzaani lye bakubisa nti bwe bali kukuba toyinza kukaayana toyinza kulwana ne bino interestingly ne poliisi ebimanyi ebiyina baŋŋambye group ebeera ku Northern Bypass kasuka I think Maji or something like that ku Winchell bwe kasuka ab'emmotoka
ekyangu ateekako wiper bw'oteekako wiper ng'etta visibility completely nga bajja ekigambo bakiyita kucaguwa nti nga bajja nga bakucaguwa nga bajjamu bye bajjamu baŋambye abo abali ku northern bypass tebali tebatuusa ku bantu bulabe bw'oba nga tolwanye bajjamu ebye bagala genda nabo ne baawukana naawe ne bagenda olinanga nti ne we babeera mu kyebando poliisi emanyiyo and it continues ndabye ne vidiyo endala leero eyo yo sitegedde waweebadde naye nga bali bakubye bazze na bodaboda abantu nga 8 ne bodaboda endala 3 ne zijja ne zistopinga oli ne zimukuba ku mutwe ne bamugjamu bye bamugjamu ate ne boda ne bagirekawo. Of course nsaasira IGP omupya bakaleke ani byakagaba yatuukidde mu budde obwo nsimbi ze zibuze security deteriorating withdraw ya police kuva mu bantu kubanga all the units of police ezalinga ku luguudo mu community police yazi withdrawing siri mwogezi wa police so ekyo nja kusooka ku sagala kuba mwogezi wa police ya Uganda enanga siri nanga nze now video gye bayogeddeko waliwo gye naraba gye bakuba eteke saategeera bayali mukyalo bayali ki naye simanyi oba walaba ku kiseera kyekimu waliwo abayitawo yes nga life goes on kinjagala okusookerako nti obumenyi bw'amateeka obubaawo waliwo kyoyogambye oba sente zibuze oba poliisi yava mu bantu naye crime eyo esinga okuba obumenyi bw'amateeka ffe abantu wetubeera abamenyi b'amateeka tuba tubamanyi tubamanyi omuvubuka oyo abeeraawo oba omumanyi mutabani wa gundi muba mubamanyi abasinga obungi tuteera kyekiri oli kyeyaŋŋambye babeera kyebandu ne poliisi emanyiiwo kati kiringa kyebandu tebali ba LC oba ba LC tekibakwatako so poliisi erina obuvunaanyizibwa ago ge mazima naye naffe waliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina nti tituteera nnyo okufaayo atol omulundi gumu eriyo nali ntambula wali Kamasanyu angambye ngambe honorable nti neekamuli waliwo area gye baasalako kamuli ekireka okay nga ntambula wali ku matazwe awali UNEB zaali ssaawa nga 11 ku makya kati bwe mbanzija nensanga owa boda ng'ayimiridde omuwala alinga avuddeko alinga akwata mu nsawo nze kye nakola nenyimirira nembuza omuwala ayooke oliboke n'asirika kati wa boda nantunuulira nimbeerawo saavaawo neŋŋamba omuwala olioke kati omuwala n'abeera nga musirifu owa boda n'avuga buvuzi n'agenda n'addukawo nemugamba kiki n'agamba twakoze eki twavudde wamu oba yamugje mu industrial area oba ku dance place naye yabadde n'ekiso kati bwe yavuddeko ku gundi n'agyayo ekiso n'amugamba mpa essimu kati mbuuza omwana nti ayooke atidde okuddamu nti siryoke kubona alina ekiso naye emotoka bwejja ekiso n'akola ki n'akigira ati n'akiteeka bwati ku tanka wano mu magulu wali kati nennemerako diri y'omusajja nagitta naye nagenda nga ndowooza nti kati singa saayimirira so ekyo kikolwa maybe ffenna tetusobola kikola naye ne ku kyalo waliwo bye tuba tumanyi bye tusiriikirira so ekyo ndowooza kimu ekyokubiri nti waliwo bwe bakwata awo bakwata abavubuka oba 7 recently ku northern bypass nkaago oba 7 kati ate okukwata abavubuka 7 olirayikire okutandika okutulugunya ojja kukwatiramu ababbi 12
naye ate ojja kutulugunyana ekyo nakyo kiri awo so eyo gundi gyogamba I think leero police yakoze operation downtown nti enoonya bamenyi b'amateeka erimba kati ono gwe bakutte gw'obadde ogamba owoku New Vision gyembadde ngenda nti it has to be intelligence led olina okubeera kirina okubeera nga intelligence nebeera mu bantu nenonyereza awo obubbi we buli waliwo abalala be bakutte babadde basatu aba minibus waliwo babadde nabo babbirawo ku kubo nabo babakutte naye nga balina okufuata abakyala ab'amagye nga bamanyi n'okukuba etteke zaabwe nabo ne bagenda nabo ne batuula mu taxi bano ne bagenda okubabba n'amukwata bw'ati kyekyamutuuseeko teyakitegedde so tetusobola gamba nti owa poliisi gy'abadde ajja kudduka owa command center eri wanatete eya kamera nti ajja kudduka veeyo agende ku gundi nga tebanabakubba so waliwo ezo nsonga z'oyogedde ziri ebbiri naye ne zino ezaffe nti community vigilance yafa community teri involved abakulembeza b'oku byalo abandi badde nga bali vigilant ekyo kyakola kikyagenda so ezo nsonga nze ndowooza ziri naye obumenyi bw'amateeka okweyongera bwo bweyongedde in my view Semuju okusooka byombi nja kudda ku kyalo eri omulala ye abadde agamba nti nkugambe bamuyita Daniel Kakande agamba nti kibazo gamba nti Honorable Semuju mu bye bakola byonna poliisi bagiyiiremu omubiri bagifacilitating ebeere ne lwe tubadde mu kulwanagana ne bannandala ne Amariat batuyiira bakifeesi lwe twayirina delegates conference ku waswabiriggwa bakeera ku makya ne bajja nga poliisi weeri ne bakuba abantu ne babbako ab'amawulire kamera zaabwe naye amawulire omu ndoza baali babiri bwe baalemerako poliisi ng'ebamanyi negamba oyo Semuju tumumanyi Semuju muleete kamera y'abaguma ne bamukwata n'omukuba mukomera ne batandika okugirambulula mpaka lwe bagireeta naye nga bamanyi n'ab'e Kawembe ab'e n'abaawa ituleeta emajidi bwe naboogerako Brigadier Damulya yanyiiga nnyo nga mugende bakolagana ne crime intelligence kyamunyiiza nnyo era yanyiigira ng'omuntu naye bo bennyini ne bayishuwenga press release baba abayite interesting press release yaabwe poliisi yagiteeka ku website yaayo nga baga nti ffe twali babaaya naye katukolagana ne poliisi okunoonya ababbi naye ate be batukuba abakulembeze b'efudisi ku website ya poliisi kwe bagiteeka abakulembeze b'efudisi abava ebusia babakuba baddayo nga emba bazaasiza poliisi Peter mu Uganda bw'eba eyagala kumalawo babbi tekiyinza gitwalira wiiki bonna bamanyi era babamanyi bulungi nti eno gurupu ye Kawempe eno ye Gundi nze nali n'abavubuka poliisi mu nsi esobola okumalawo babbi nali n'abavubuka nga baŋŋamba buli nsi zirimu ababbi abata abantu bwe batyo no ababbi ngamba bano betwogerako okugambye nti esobola yes eri atugambye nti ematugga balina we operating babayita bakasolo boys ne poliisi yekuwoninga nti saidi yeyo toyitayo nyina mikwano gyange including MPs olina jananga nti esimu yange wagibye poliisi ne mungamba ndi bagibiddewa ne bakubira Semuju gwe tukumanyi lete esimu y'abaguma MP omusijja kumoga yalinya n'agenda yanga mu kakioski awo nga ku parking kadde poliisi bwe yabakubira nga ababuulidde wawe bagibidde ne bagimuleetera waawo wennyini era n'agendayo n'agifuna eriya obubbi buno obusinga obungi eyo feezi esooka ngivuddeko poliisi batubba ebamanyi nali n'omupoliisi omuzi banzibe waka banzibe wange ne bafuluma nga zigenda kuwera ssaawa 12 ku makya baage ku ssaawa emu n'ekitundu n'ekyo poliisi mu paaka y'omunnakayiba yali enkubira tulina IDs wano bazisudde wano
zino eddakiika zino amangu ago ng'oli azibakwasira abagambye mumuwe nonzire papala tetuzeetaaga waka banyingi emirundi ebiri mu kwogeraganya n'abapoliisi abajja ab'embwa abaki nga bo bennyininyini bebeewako obujulizi nti bano ababbi tubamanyi tudipoloyinga badipoloyinga newanga nti waliwo omupoliisi omukulu bamubyeko emmotoka bagisimuludde ng'ezizo nti naye bwe batuuse mu kibuga ne bakubira gundi nti poliisi nemukubira nemugaa gwokola mu bitundu byegundi twagala oleete ebintu byebabbi bya komishona wa poliisi nti katumudize embuddi za ssente n'ebiri tebijja kudda bino byenjogera Peter poliisi ng'eri waka wange yembuulira neŋŋamba nti teritole zaabwe bazimanyi bulungi nti eyo gurupu gundi yekola gundi naye kyenjagala okusembayo lumu kyannuma nali ndaba ka vidiyo awo era ng'ewandegeya poliisi ne bakwata ekivubuka poliisi yali omu n'alwanagana nakyo naye ng'abantu balaba kibadde kibba abantu ate ekyewunyisa abantu basajja bonga babiri basatu we bajja simanyi oba baali paati y'ababbi naye balabika nga abapasabayi ng'ate basindika wa poliisi kyajja nekidduka naye yali akyambudde engoye nga kiri bukunya nekidduka emisinde nekigenda tukyabulamuko vigilance nze wakansikako ebintu ku mmotoka nga ntambula emirundi ebiri wano okusawa ya Queen banzijjako World Cup ngino kuli emmotoka enyeenya okutunula eno gyenyeenya nga bagitwala kakaya ate neyeeno ne baginona nga ndaba bwendi olalama nzikirira awo ku Equatorio kana akataala akatono ku mmotoka wano ku bonnet omwana akajjako naye ng'atambula ate tiyadduka ne bwe yakajjako era yasigala atambula kati abo poliisi ebeeramu n'ebegaba ebyobufuzi ku sipiidi zeetuukirako nga bagigambye ndi mulina laale eba eri luddawa okugyekwata abantu ate nga na buli wamu eri n'emiteri abo singa baali babyabufuzi nga babikola lumu twali abaka Adeke yaliko awo ku roundabout Adeke Wasoroti ne Arobo abakutte epande bagenze kwekalakasa balina babiri nno naye patrol ezajja ngoyinza ogamba nti bagyeko gavumenti esula kundi awo ku roundabout y'emulago Peter Kibazo ndiwo ne Honorable Ibrahim Semujunganda mbaka w'abantu beekira nina ne Richard Baguma munnamawulire activist ennaku zino takyalwana na Taaba anti Taaba twamugira okuggyako kati tuli ku musoro era twafominze kati Tobacco Tax Coalition ate tax ayingira atya mu tobacco the research global by increasing omusoro gwa excise duty on taba by 10%, you reduce consumption by 7%. Yes. Kati mwagala kuongera musoro gwo taba. Okay, very good. So taba sinaba muva akosebo lwakoma badde mufumbiro. Richard, Basemuju last week eri nali wanonga nti budget ya 58 trillion. Ngandi very confident. Nali ntudde wano ne Namboze wiki ewedde. Namboze nganga ne teyagize 70 konza abeti budget ya 58 trillion. Twagenze okumalako wiki nga bayisizza 7 mu myaka 3 gye mbadde ngoberera budget performance report tetutuuseeko mu budget ya trillions 45 ne ezikoze actual mu myaka 3. MTF medium term expenditure framework omwaka guno yali tetulaza mu trillion 7 yali tetutuusaayo. What is the magic? Obuzize ekibuuzo ekirungi mbalirira waliwo embalirira n'enteebereza ebajeti mbalirira bw'oba obalirira mubaamu n'okutebereza. Bw'ogenda okukola embaga okukola embalirirayo oteebereza nti abantu bajja kumpaayo ku contribution. Semujju ndowooza ajja kumpaayo akakadde nga bw'ali MP speculation nga bw'ali MP ajja kumpa akakadde Semujju n'akuwaana nyini bw'akuwaana embaga egenda mu maaso. Era kyovudde kyoyogedde kiri nti tewali
bwe twali tutuusiza mu myaka esatu egiweddewo zetubaze nti zetugenda okuspending lwaki kati weeraliikiridde nti n'omulundi gumu bwe kiba bwe kityo titugende lwejuki yeeraliikiridde sitegeera lwaki figures ziri obusini kale obusini simanyi mu Luganda bakyogera batya zabuwemu figures zabuwemu so nze osobola n'okuleeta trillion 10 osobola n'okuleeta embalirira trillion 10 naye nga mu reality ojja kuweza trillion meka zono spending ate ekyo nze si kye kisinga okuneeraliikiriza you see ekisinga okuneeraliikiriza for instance gamba banja nze nga Baguma amamanja getulina gasinga okuneeraliikiriza ekitegeeza nti bw'ogamba nti ojja kutuusa ku trillion 7.2 ogenda kwongera ku mabanja kikitegeeza nti osobola okuweza trillion 7.2 naye nga zivuddewa nze kyekisinga okuneeraliikiriza because bw'oba obalirira nti ogenda kufuna trillion 3 semuju babagambye tugenda ku raising trillion 3 lokale 3 mwemu naye tugenda kusaasaanya 7.2 ekitegeeza nti ana plus za kwewora naye za kunoonya za kuyiiya neza 3 mwemu by the way za kuyiiya because era bw'okola budget performance report gy'ogamba buli lwe tubadde tusettinga target kuze tunayingiza tubadde target tetuziweza so kyekimu nze kibazo kyesinga okweraliikirira kuba gwe kati ne bwe tulekerawo okwewola gw'ojja kufa ng'okyasasula ne bwe tulekerawo kati okwewola kati nze kiraliikirira nti kibazo grand child kibazo kati tuweewola zaanasasula ekyo kisinga okuneeraliikiriza ekyokubiri kyensinga okwogerako nti olunyankole routing okwaya mu Luganda simanyi bakiyita batya okwaya routing nti esente neziba zirabiseeko zigenda wa ekyo kyekokubiri because lina yogera nibagamba nti njogera bubi nali kumpe wa walala ningamba bwoba ogenda kusenguka ogezaako ebyokukozesa byobadde nabyo mu nyumba kubimalawo kati tuli mu mbeera ng'abagenda okusenguka tukola ng'abagenda okusenguka kugezaako okumalawo tufune n'ebirala tugende so nze awo wenandisingidde okweraliikirira okuŋŋamba nti tubaliridde trillion 10 ok zigenda kuvaawa ate ne bwe ziba zizze zigenda kukola ki ekyo kyekigenda okusinga okutukosa kibazo Semuju gwe minister wa finance so wa Museveni mwafubutuka mutya mwatano mu 8 ne musibira mu 7.2 trillion omanyi oli yangamba nti n'ekibazo olina tuyamba abantu mu bannyonnyole trillion kyekiki billion 10 ate billion kyekiki billion ze million 10 so kyembadde nkugamba nti trillion ze million akakadde akakadde ka miliyoni bwokwata miliyoni osufula akakadde trillion kati wetutuuse nze mu ndowooza yange Museveni yalowooza nti olinatukira wano nga alina amafuta kubanga bajeti mu mateeka ag'okuteekateeka bajeti basooka ne batuleetera draft esooka mu mwezi gwe 12 gye bayita budget framework paper iteeka ligamba nti omugatte gwa budget gwe baleeta mu December tebateekwa kugukyusa gwe balina okuddayo ne batuleetera 5.2 naye bo bavunula ne baga nti budget nga gundi wagiyise Baguma mbalirira ate mu parliament mu tugabe biteekamu kkubo lyegu nteekamu kino bageno gikomyawo nga zifuuse 5.8
kati walabisewo omuze gwesirabangako nga munamuli wa palamenti nga MP baade bakeeranga kusinkana Museveni speaker deputy speaker chief justice ani bulina kubakeera ntebe bwe batuuse eyo bagenza okumawo nga budget ziri trillion 72 nekinyagala Peter okujjukiza n'abawuliriza Simba omwaka ogujja tugenda kusolooza omusolo trillion 31 naye ye target ne tusasule amabanja debt servicing trillion 34 debt servicing tegeza nti neze tu collecting atezimala ku servicing tuyina Uganda sene zeyina tezikyagimala kusasula mabanja gajo wezijidde wano madde nsoma report ya Bank of Uganda buluvanyuma lwa myezi 3 efulumya state of the economy report naye nga ennaku zino bagikwatamu lekera okuwawaaza nekendeeza naye ngega ntuli mu kaseera kazibu ebyokusasula amabanja ge twewola ebweru Bank of Uganda buli omulemwa ogasasula ng'egenda ku reserve buli nsi tekokwayo ne sente ez'ensako z'ensigo nga bagenda nga bazijjayo kati zakendeera twabanga na 4.1 billion US dollar katuli ku month ezali 4.1 gazili ku 3.5 Bank of Uganda ng'erajana mbadde nsoma abatunuulira ennyo ebyokwewola aba Moody's kitongole kiri mu America nga boogera nga Bank of Uganda byeyogera era mu report yange nade ngamba parliament abakapa aminza okudda wano nemwe nga bakuba n'engalo bo bayisiza budget mugenda okusolooza omusolo ngambe mwabadde temwagala na debate nga mwagala ite nsintwade twagala mubamu oleza abenale mutibagala ku debatinga bo kasita kibanga kya Museveni bo bagala kiyite olumu twali tuno musajja ndudde omulaba yavanga ekisolo twayingira committee nga atamidde nagati eri kwogera vote ninga ngomulaba atamidde kati tugenda kusolooza omusolo trillion 31 naye batubanye eziteekwa okusasula ez'omwaka ogujja 34 kati ezisigaddewo Uganda zegenda okutambulirako zakwewola naye n'okwewola kwennyini kwafuuse kuzibu twabadde tulina minisita Musaasizi n'atuleetera zino yakiikirira Matias bali bakaddiwa tebakyasobola Musaasizi n'atugamba mu kiwandiiko nkiina nti ssente ezaali ez'okwewola ebweru okutambuza bajeti ey'omwaka guno gutanaakumalako twali bwakwewolayo trillion 4 naga nezitubuze interest rate ku dollar kati eri 10% ku pound oba eri 8% zitulemeredde abawola tebabula naga zitulemeredde tuyiye nga bwe tuli kale ate mu budget ejaleese amaze tugamba ndi zitulemeredde nagamba ngo tumubuuza budget eno tugenda kugitambuza tugenda kwewola mu bw'osoma Bank of Uganda osoma n'aba Moody's bakugamba nti ekizibu Uganda kyeyina olwaleero kati ekyamaanyi kwe kwewola mu commercial bank za wano bw'otunuulira budget gye twayisiza Peter tugenda kusasula interest 9 trillion kweza 3 zenkugambye ez'okusasula kuliko 9 interest magoba naye nabadde nnyonnyola parliament nga bagamba ono kirala kye batakugamba nti buli lwobeera ng'olemereddwamu kusasula buli ssente ze bagenda okwewola oba ogenda kwongeramukko ku interest kati wetusasula 9 bwe tuddamu okusasula tulowooza nti tusobola okusasula 10.1 so kati kyekizibu kyetwolekedde bwe nabadde nfulumya ripooti yaffe y'opposition mu parliament akapame nabagambye nti kitulina okukola saawa zino kwe kunoonya buli ekintu ekyebeereka mu budget tukijjemu nabadde lisiti ya bintu 20 travel inland travel abroad nagamba lipita twali wano nti abantu ekibanguyira ennyo kwe kuyomba ogenda ebweru but travel inland tugenda kusaasanya billion 711 travel abroad ziri 10 naye nga ffena tumanyi bulungi abavuga emmotoka za gavumenti baati batwavolinga kola mirimu
abagenda okucekinga ku mafaamu, ku nte, ku mbuzi, kuza abaana amasomero naki. Ase mujuna kugamba mu mulimu ezitambuza poliisi, ezitambuza amagye. Anti nkugamba nti kati ezo negoga nti gamba kati gwe yagadde nnyo okulowooza nti amagye go tebalina mbuzi nti buli gatambula kola mirimu. E Rwanda Museveni yakikola no nga yakajja, yabanga ne military police ngebeera ku nguudo. E Rwanda abasirikale babakwata ne bamubuuza ekisooka emmotoka ogitwalawa. Gutulowooza nti n'abasirikale bozi babaweza amafuta zonna zigenda kukola mirimu gy'amagye, nabo balinganga omuntu omulala yenna, ne poliisi balinganga omuntu omulala. Oli omusanga avuga patrol kababeere ba ambulance, ng'oyita ku ambulance ng'olowooza atwala mulwadde naye ng'ajja mwana ku ssomero cwi kubanga ayagala kuvuga. So ensi yaffe discipline ntono nnyo. So kati mulimu Senator donation, mulimu special meals, mulimu semina, mulimu ebyo nagenzo bigatanga biri mu mwambala nnyo ate nga mulimu trillion 5.4 nesobola n'okusinga kaawo. Nze era nali ndowooza parliament busooka nagiwa notice nga ndowooza nti ekyo tugenda okumalako ebiseera, naye ate abaka buli omu kyayongeramu nyongeramu eddwaliro lyange, nyongeramu ekkubo lyange, nyongeramu ki. At the end of the day kyesiinaamu kutya nti budget wenaaba ya trillion. Ebyo mbadde nga babiva wamu mwe abatuula mu budget committee abatonotono tebetubyongereramu wali ku floor ya parliament. Anti budget committee ya parliament ate tulina abenaaremu itoko kukimanya. Kati nze nagenza banoonya okusaininga report nga banoonya obba wa minority nga beekwese n'abaguddeko eyo nga bali mu kusaininga balinganga abali ku mukolo gw'okusaininga ono asaininga ku tebo bajjudde naye nga badde baneekweseko simanyi balina mu committee room nga badduseemu. Ebyongerwamu bayirawo ebisinga obungi byababaka ati nze saali badde nabe na bizibu. Oli ayongeramu kkubo, nayongeramu eddwaliro, nayongeramu essomero. Tibongeramu biri personal. Naye obuzibu bwange bwe babaka obutaddayo waliwo natandikira enteeka ligamba nti kasita gavumenti ereeta omuwendo gwa budget tegutekwa kukyuka, mutekwa kutambulira kuba abaguleeta abakugu. Teeka libaga batekwa kuba nga bakikoze based on sound microeconomic forecast. Si kino kibadde ogamba si kuyiiya buyiiya nti abakugu ekibasasuza kwe kutula kuba gavumenti etekwa kulimba bantu neje negeri ekkubo ngenda likola n'essomero nkole ki. Kankuwe comment mukulu Ramadan I think sijukira forum ki bwe baali bamuchallenginga ku budget naga nti anti ba technocrats mu Ministry of Finance bakola budget gyebakkiririzaamu era yaga nti ekisooka nti mutunulire medium term expenditure framework ekuwa fe okulengera kwaffe okw'emyaka 3 then tunulire original document gye tuleetera bano nga budget framework paper nti ebikyuka oluvannyuma bya bufuzi naye ffe nga ba technocrats mu budget framework paper tuleeta kirala. Ekyo exactly kinalinga ama parliament from the very beginning ngamaga nti kamuyisiza budget framework paper muyisiza total budget tulyakirizibwa kuddamu kugikwatako naye gobi maybe olumu parliament agirenye naye kati parliament si yamutumye okuleeta ku lugenda ya 14 trillion muri parliament yagambye nti byabufuzi. Yes, I agree. Ebyebifuzi bisukako to parliament. Mulimu parliament abaka parliament bebasaba byongerwemu ne mulimu n'ebive wa Museveni nane ntunulya bayira bangambye bano baba wadde obuwumbi 7 beerigisiza omu nti ababaka babalekedde space ya 700 billion nti nammwe 700 teri yazibalekera nti nammwe si kubalekera nti muzitwale nammwe sonze kamwe eddwaliro sonze kamu kilomita y'oluguudo sonze kamu batolina ngandi ekyo by the way but in realizing it will be dependent on the cash flows. Yeah, n'ekyo kituufu abaka ba parliament era bazeemu okukola kyebakola omwaka oguwedde gobi n'abeera mukambwe bagenze ku isi bwetunulira sente eza debt servicing bwetaaga omuntu asome ku ripooti ya tajero nazo zenyini zaafuuka zirimu obuyaaye olumu ze bagenda okusasula tebazisasulayo kati lwe baadde bajja okuwa magoola sente biliyoni 576
bakutte ku za debt servicing government ku yajje ne tugandi ezibadde za kusasula Bank of Uganda because Bank of Uganda gye bayitiramu okutunda bills ne bonds kandi ejire erinzeeko kati abaka naga gwe boyagala nawe otoola okwo kati abaka nze kyenalabyemu mbadde because naffe mututolereko naffe mututereko bwe nabadde because nkyaddamu okusoma budget ebintu ng'ebyo byayise ku speed nange ebimu ndi mukubira wakati naye ndabyemu biliyoni 4 abaka nga bazitodde ku treasury operations debt servicing kubazikunyudde ne balyoka bateekamu amalwaliro gaabwe mu constituency gye bali amasomero naki olwa mwakenderezeza ne taxi y'omwenge msimuli basajja b'amaanyi omwenge ebika byago nze sibimanyi nalabyeko gwe bayongeddeko ku sente mwasaze olwaleero woba oyagala omuntu amanye Uganda weeyolekedde twerekedde akaseera kazibu nadde ndaba aba social media nga batambuza speech ya Ruto nga Ruto agamba nti tutuuse we must live within our means abakapamenti nabagamba nti omuntu olugoye otekwa kulusala kusinziira ku saizi yo naye musaze lunene nga alwambala musajja mutono Uganda. Ruto ng'agamba titukyasobola kwewola ssente kugenda kusasula mabanja olwaleero nkugambye Peter sente zino tugenda okusoloza mu Uganda zigenda kusasula mabanja ate tezimala bwe tunaamala twewole kyenadde ndeeta nga magamba ntulina naffe okusoma abakozi ba gavumenti buli atalina mugaso nfakati natandikidde ku parliament nga mbabuuza nti eggwanga lino eryavu mumulowooza nti Uganda deserves ba MPs 539 ate nga temubeerawo na wano kati ennaku zino zonna tubeerayo tetuwera nga 10 abalala oli okuva lwe bamulonda ye alina musaala gwe era ajja ku parliament kuyomba lwaki guluddewo okusasula ne babeera bagusasudde mu budde togenda kumulabako mulimu omubaka ayingira nga nawe tomanyi mubaka wa parliament naye katumaze emyaka egi 3 ne parliament nenjiraga document ya electoral commission mu kalulu akawedde yatugamba twalonda abakulembeze 2.8 million akajja esuubira 3.3 million naye yasabye 2.5 trillion kuliko 1.3 trillion za kutegeka byakulonda zino endala ez'okuteeka ebirala mu masitowa biki ensi nga Uganda nti musaasaanya 2.5 trillion emyaka 2 ku byokulonda mugende Museveni n'abantu be babibbe beerangirire kugamba nze ndowooza ate Museveni ng'oggyeko okweyagaliza okubeera mu bukulembeze agenza ayenjebuka ate nga bakola nabo bamumanyi nga wala abamugaye bamanyiwo okumutomereza kubanga Museveni oli omukadde nga kiriza atya oba parliament oba judicial obaani ne mujja document ne mutandika okusonseka ebintu mu budget nga amanyi tebijja kukola naye kati ono olwaleero alinga ng'omuntu omukulu tayagala kunyiza abantu tayagala ntalo kati buli omu asonsekamu kati n'osaasira bagoobi abagenda okusa budget eno mu nkola nga sente zirabiseewo ntono okusalawo tuziteeke ku ki kubanga bwe walebadde kukazibeera embaga zino ezaffe eza bulijjo nga mulina sente ntono zituuka nti tugule ekiteeteeyi ky'omugole nti tugule emmere nti tugule engatto kati nga mulina okubamu abantu abagumu abalaba biki ebiswaza kati obuzibu abatambuza budget tebatandikira ku biswaza kyovala Museveni yatandikidde ku magoola bwe yamaze mulimu ezakira moto as I speak to you babadde mu finance nga bali mu nteeseganya n'Amino wa Atiaka batadde billion 10 mu Uganda Development Corporation niwaga nti wanataka erinnya ly'abaka bajja tutawanya yiteeyo zinonereeyo kira moto ani kati ndebye Museveni olwaleero ng'ali ntungamu mbw agenzeewo n'omusajja tugume ku by'omwanya oyo bamuteereddemu biliyoni 75 naye nze siinaamu kumatira nti agenda okukola kaawa Uganda gwegenda okutunda eweeru omutwale mu Europe omutunde bagenda mukolerawo ntungamu naye Museveni bw'aba alina ekintu nga ayagala okutiisatiisa abantu basirike kati yakutaba ka parliament basibidde Atiaka factory twakagiteekamu biliyoni 5.3 tekola nti eri muri structuring esobola okukola naye yakutabaka n'abatwalayo kati avuddewo abatutte bwe bagenze meeting zino zebabeeramu eza budget yafuna kibaasi ekyo ekyakira mwabateeka kigenda kikankana
asobola obamatiza nti ye baasi zawagira zirina okujja nga zatutwala twakirinyako entebe tutwale ku nnyonyi twavaamu twatambuza bigere baasi 3 zatwala ekigali ku mupiira gweffe guno ezo ezakayoola mwali nze naye kati olina okumanya ne kayoola emirundi ebiri abantu babawa impression nti kayoola y'amasannyalaze yaki zakutwala ndala so therefore budget eno gye tugenzeemu is going to be the biggest challenge of Museveni's era ng'olina 34 trillion ez'okusasula naye ng'ate omusolo ogusubira kati omusolo ogusoloozebwa omwaka oguwedde zibadde 23 trillion by the third quarter nga bakasolooza 20 bana bagenze ekinende bajja kusubira ku 23 kitegeeza nti ne 31 ze tutagetinga teziriyo zigenda kuvaawa nkugambye gogambye budget performance tewali mu myaka esatu egiwedde wetusolozezza sente zebadde mu mbalira nti zetugenda okusoloza musolo mu myaka esatu egiwedde kati kiki ekikyuse ekigamba nti ogenda zikweza ampuliriza lutindo